Nvumirirwe kikola ekyabadde gaba ngafe banakazadde beggwanga bazaala abaana abantu ngabo bwe babanga ba Edi Muto bali mu eruzira nga tosobola kulaga nti Edi Muto yatagundi nga ba Bobby Yanga tetumanyi na myaka gyaliyo naye taliko mulambo nagumu ngo yakwata abaana b'abantu n'abasalasala ng'enseera bamisana. Oh my God. Uganda police najja ne onoonyereza ki? Oyo aliko kunoonyereza ki? Mukube magazine 2 akale. Ogamenti akajagalo kabadde wone tumukubiramu. Abantu abamuli ne gwango tera balina kufa. Oyo munoonyereza ko ki? Ebirala muna abisanga mukube magazine 2. Ekintu ekisobola okukakanya obulumi bw'abazadde b'abaana. Kwe kwanga kakasada mukatadde ku state square mukasazeeko omutwe nga kasala abaana. Na Uganda police ne mufuna ne muvugala amafuta ne mutuwa kwa muzina zina. Ne mukutwala kabangali mwandi gwese ne baguwala ne bagwocha ne baguwalula ne bagusoma ebipira. Kyokka kyali kiwonya kikendeza ku bulumi. Obulumi obutanennyenyo. Musevinga ki? Mumutwala ne ku mafuta ga Uganda gaggwanga mumutadde ku kabangali kuki? Banange wala kunoonyereza ki? Kunoonyereza ki? Onoonyereza ki? Bantu bamekana mu government balina ebiragalagala ku ntoga basawana b'abantu. Ontata wagundi bamweta omusajja tamatini bagamanga balina ebiragalagala era aliruzira. Mujja kuwuliranga amaze myaka ng'avuddeyo. Troy agenda kufuna mu mwaka ogujja. Anyira yenna musaba watomalina kumanya bwafana tomusana kujjukira nti yatta Mozart tomusana mujjukira. Agenda fuma na kyusenya nga tawada mujjukira. Nza agenda yonza mumanyi. Aina kyefu kikomere bwati anyirira. Hamala yo mwaka gujja. Afuluma ogujja. Omuntu azana sarasara abana b'abantu ng'alaba mutubulanga wali omulalo akola ki ku nsi mumukuba amasasi magazine 2 oba 4 ekyo kiveewo wano Isima yayogera bogezi ku mufune bamukubirawo n'asookayo n'omufu oyo akyakola ki ku nsi mukyanoonyereza ki kale mwanoonyereza mwategedde nga wali omulalo kati akola ki mukyakiddako kyemusobola okugamba abantu emitima gy'abantu ne gitowolokoka buli muntu alina omwana kati ali ku bunkenke abamasomero bali ku bunkenke bino byonna bivudde mu government kubeera nga waliwo obunafu omusajja oyo yayita ate ku geeti lwansonga nti essomero linafu yasooka najja n'abategeera nti temukebera tewaliwo na musirikale ku ssomero n'amanya obunafu omwe naddayo n'afuna obwambe nadda n'obwambe mulowooza yali aze kukola ki kucekinga bakebera batya ekyama nkyeta luddawa pisito nkyeta luddawa nnyingirawo ntya bwe yajja n'alabanga muli babuyabuya temwamukebera mbu ssomero likuuma abaana mbuliyambako muyamba ki tendanyini ssomero bamusibe omuntu alita ku geti n'obwambe buna how comes geti nga munda mulimu abaana n'ayita ku geti n'obwambe buna ku geti kyegera tewaliwo kintu wadde omuntu akabera adde amubuuza kibuuzo ekigeza obulagajjavu obuli awo gavumenti mulagajjadde nnyo bannayuganda lwa nsonga ki ebimu bye tuyogerako wano kampani ekera kumakya nemerukawo mbwe etwala abantu pakadamambu biki ne babba abantu omutwalo mwaba ne bagubbako ssene munayuganda n'akulaakulana ddi omunayuganda n'agagawala ddi abana nga batunze amayumba gaabwe eyo n'egenda eyakulana manejja eyo nayo n'egenda Skype nejja eyo n'egenda nga tewali munnayuganda ataasidde wadde addiziddwa ssente ze kampani tusabyeko wano zikukumba ssente z'abantu ne musigala nga gavumenti musiise bwekye nagala amasomero gamalukawo kati obwo omuntu batandise obukola bungi obwo simanyi buddeke yasimanyi bwani nalabira n'omukazi w'amabeere amangi ono alina amagulu akalinga situlo nga yeekubya yakagenda azirazi alina ekiyumba kikadde kivunduvundu kiri eyo naye akikoze mbw ateekemu abaana b'abantu omuntu gwe nabe ali clean ali smart asobola okukola ekintu ekyo yabadde faida n'akazi bwe era oyo gwe tusobola okuwa abaana naye ebintu ebyo nabakibijja nti abantu bafuna certificate mu bumenyi bw'amateeka ofunite certificate nga tole guidance tolabe kiki omuntu n'ayingira natuuka n'okugalira abaana bemogera mwena bitankana yayingidde naggalawo n'asalasala n'osala akaana akasooka mumanyi obwana bukuba endulu mmwe mumanyi sawundi y'obwana n'okakwata n'osobola okasala n'ofumita n'okwata n'akalala nga bali luddawa nga baliwa n'abasomesa n'ababalabi baliwa mukwata abaana b'abantu bakunganya ne mukolamu babita ogisi banyi biki babita batebe bi company mune mugenda ne musabirizayo mu bazungu
Tolekuona abantu bangi balina obwana na bwe buto bi group biyina obwana kubanga bafuna eyo mbazungu balina tuno obwana bw'abendi omunde wayogera tewali tayambibwa ne babaye yakubira endulu awo bikoma kubanga government ebintu ebimu officers ezimu nafu waliwo ebintu ebina okukyuka mubamuwoza tukwata mwakwatemu eni gogi simanye eni ogi muwozi wabatu kwate mu lwansonga ki wano twalabako abantu ababba amabaati nga n'abamu banene n'okukirawo bonna mwabasavinga ne mukwata omukazi omunaku nandu twasembayo obunaku emisango gimusinze asibiddwa akoze ki ali mukoza kati ali kumpi agenda na Kalaba naye nga waliwo nayimya n'agamanza batinagalabidde mu lujja lwange abalala bagakomereza embuzi abalala bagakomereza ki kwegamba nti wano singa abaana bwe basaze kwabaddeko omwana w'omusirikale omu oba singa kwabaddeko omwana wa general omusajja oyo singa akyali mulamu singa mukyamwina mu kaduukulu singa kwabaddeko omwana w'omukulu omu nga yasaliddwa singa omusajja oyo gwe muyita omulalu singa akyali mu kaduukulu lwaki waliwo impunity mu bantu abamu bannansi ekibaatedde n'okwetama eggwanga lyabwe n'okunyiiga ennyo obusungu abantu bwe bayina buva ku impunity lwaki abamu balabibwanga bannansi abate balabibwanga bannansi why singa omusajja oyo kubana twabo abaana bayasaze kwabaddeko omwana wa jeno omubwati singa omusajja oyo akyali mu kaduukulu oyinza n'okukola nga tonatuusa mu kkooti mubakyanonyereza oyo munoonyerezaako ki ngasaba n'abantu we bali mukuba magazini 3 ogambe nti akavuyo akabaddemu munnange kamukutte tetutegedde ekyo kiveewo abakuba sobbi bamukuba abakuba gundi bamukuba batya Zebula bamukuba batya kubanga wogamba nti bamusibe bamutenkya bamuwozese bamutwale mu kkooti ate agendera gavumenti emwaka wunga kafe era alekuseneyo miwa omusolo kiki ennyo abantu abamu beetamiddwa eggwanga lino nga ebintu bitono nnyo ebisobola okulongosebwa Muzayi Museveni bw'oba oyina abantu bamanyi nga babba bannayuganda n'owula nti minisita bamututte simanyi eruzira dakiika 2 yavuddeyo ne mu constituency azzeemu addamu kukolamu ki ate n'omuza ne kuba minisita adda kukola ki nga ne ssemateeka akyogera lwatu omuntu yenna alina aliko akakwate konna ne waba yabba nkoko tali supposed kubeerako wantu bonna aba adda kukola ki bibe binyiza abantu wano we bali bangi nnyo abasobola okusavinga eggwanga lyabwe nga bali clean nga bali straight abasajja nga babasalirwa muwezi ministry Hasumani basalirwa talina question mark okweko kulwanira munansi tolina wale uwidenta yaliko mu kavuyo we kati mu sente wezi talina abo Hasumani basalirwa mbawe ministries neno owulira minisita munambanga yabba yatukako neruzira ne bamunza kuba minisita bannange eggwanga limu abantu batono nnyo we batyo bo badda kola ki abantu bannayuganda ebintu ebibaluma bitono nnyo nga webiterezebwa Muzayi Museveni ne bwofuga ne tukuwalula kaliba tewali agenda kufuguma bisirikiti bwebiti ebintu ebinyigiriza bannansi bitono nnyo nga bisobola n'okusolovingibwa wano tulina abantu abatawa misolo nga abanene mu gavumenti bawa misolo atuka kuyo ala ebyana ebyayitewo n'osanga omuntu omunaku atisse container abantu batika container abantu 8 be batulugunyizibwa n'otikke mali ne bagamba etuuka mu gwa 5 n'etuuka mu gwa 11 nga nakatale kayiseeko nga n'engoye zagwadda katale kugenda kola ddi wana abachina babakiriyalinga mangu munansi tosobola kuswana mu China wano wantosobola kuyingiza mali na mu China kiringa agenda ku polisi n'omulutuliya agenda kulekayo n'oba yakusobezza genda ku polisi n'omu Sudan mangu yiro mu Sudan omuwuliriza gwe toyogera yenna abeere muzungu nga mweru mugende mu kooti n'omweru
gwe tebakulabawo kwegamba ebintu bitono nnyo tusobola okutereza mu nsi yaffe ne tunyumirwa ensi yaffe abasajja bali batereza mateeka Dubai etteeka lyokka lyeruka tosaana kola ku musirikale wa Dubai ne bamukubuza nti afaana twali amumanyi ebungereza omukazi ne waagamba bugambi nti omusoozezza baakuba mirembe ne bamumenya embiriizi mwenna abadde bapretendinga mwakutte video ne mugyeditinga ne mufumyako kapaati katono nnyo ng'omulenzi agwiridde mirembe amuggyako ebifaananyi kiraga ki omuntu agwiridde omuntu okumuggyako kitegeeza wabaddewo oluyombo tutwale mu slow motion tugambe nti wabaddewo kale misunderstandings zonna ezabaddewo bazitya bazitya tetwagotusa naye gwe nokkirira wamangu nnyo wansi weetega omuntu gwova okuyomba naye mungambe nti hey baby how are you baby oli bulungi baby rubbish talk rubbish really ng'olina kyova okukola waggulu nokkirira weetega omuntu omuyite baby common sense is not a common mwatadde video kwerabisa mutulaga mirembe bwasamba akasigiri yasamba kaki kava kuki lwaki otulaga bye bamukola ebyo video mbadde nziyina era mbadde nzirinze katugenda kuta entuufu ng'omuzina n'amatako tugenda kuta entuufu ng'omusibya akakokolo tugenda kuta entuufu ng'omuwalula ng'omukubi omuwalula n'amenyekamenyeka gwekenyini mwamwatwere Kenya ne mumujjanjaba olwokuba yeesasulira naye bakubuuza n'okubuuza oyogera ku Kenya Kenya mirembe yali agenze kukola ki ye alina purufu yona ali mu ddwaliro ng'embirizi mmenyefu zonna naawe waliyo gwe wasayininga nga kitaawe naye oli mu bantu abakakasa oyagala obbakakasawo oli omuntu mulamu oyagala obbakakasa nga bamugobye ku kizimbe kyasasula bamugobyeko ddi ebifaananyi wabadde omukubira tebabitumiza byonna ebyo nga tobyogera n'ebifaananyi byonna koti yabijjeeyo lwaki toyogera ekiwata kye baakugjeeko bwona wabatuuka waggulu nga muyombye n'omuntu kale muyombyemu tugambe kale mulwanye oba yakukubye bagwa omukubye tukitwale bwe tutyo nokuya n'omwetega n'ogamba nti ero baby oli bulungi baby gwova kuyomba n'ate yali obulungi kiraga ki olaba otuuka okulaga amalala agatali gammwe gwe ojja kuzuukusa emizimu gwe kivubuka gwe ojja kuzuukusa emizimu egitali gyammwe oli mu malaala agatali gammwe ekubya yaka kuba oyagala sympathy ku social media ani agamba nti obulimba bwali buwanguddeko singa tunakeera nga mirembe yasigaddeawo ensi ogenda gigamba ki ensi ogenda ginnyonnyola ki kibi nnyo njagala okubategeeza teri kiri waggulu wa busirusiru nga kubeera musirusiru naye nga tumanyi nti oli musirusiru but you a stupid man secondly okulimba si kubi naye kasita otandika okukkiririza mu birimbo byo obeera wabulabe kenyini kugwe kenyini ng'omuntu kasita otandika okukkiririza mu birimbo byo noyita fake father a fake father like nga wasayininga ku mirembe nga mama we nga taata we ku certificate y'obufumbo teri kya busirusiru kiri waggulu wa busirusiru ng'obutamanya nti oli musirusiru okulimba si kubi naye kasita otandika okukkiririza mu bulimbo byo oyagala nnyo okwesooka naye watch the space you will see watch the space anti oyagala kakasa watch the space ntale esigo walesego abadde ogamba bakubuuza tewalese ntale alina kyayogedde kyawukana n'ekyamirembe gwatalina kyamayenda balina basasula ntobalina sente basasula anyway nze njagala obagamba ekintu kimu Uganda police tetuli basanyufu ku musajja yatta omwana oba mulalu oba mulamu no matter what atibwe ate era atibwe nga ensi eraba beyatta baali bantu tasala mbizo bambwa nembo tetika atibwe mumuteke ku State Square
oba mumukwa line gwango telera abantu ambalina kufa oba kalaba we kalinga kankukutoa tekaliwo onatiwenga bala ensera ba mwine mintu bye musirikiranga bisoza government banna mateka na muti disappointinga nnyo muva wano ku bintu ebyekisusu gundi yavumye gundi ne mwaga likes ne views temusobola kuvaa ku musajja ase muntu bana b'abantu ngana mwina abana muve mu imene kotiza gwanga muzigambe no way ona kuba mumanya amateeka mumanya articles musome articles zisemba yenkambu omusajja tibwe nena mwamusise mwinda kyakali wa TikTok mbulu wira iti bamusibye gundi bamusibye muveyo mulege mitwe minene mbo balabe nga mu promotinga gundi company zamwe this time temusobola kuvayo mwena musirise kaso nalukola mtu yambe mwe basa mama ino moyoge gwanga muveyo muimire musajja ono ensefune ku justice bana Uganda obulumi bubereko nga busembelera kota sobola kutenda nga mulima n'abantu oluto omuntu nga mumuyita omulalu mujja kulira mba mutwala mu ddwaliro bamudduse Bulaaya omulalu alisivinga ne sente ku mobile money omulalu asobola n'okugenda nga basondasondeza nuupu n'awaayo n'asimba ne layini nga tatematema banuupu abantu mbalekedde obulumi bungi company zijja wano bunaku ne zibba abaana b'abantu n'otunuli abaana nga baweza 3 bavaayo bakaaba bayaayana nga tewali wadde ekitongole kisobola okuyimuka tewali wadde minisitule osobola okugamba nti bano bayambiddwa batya tewali naye ng'abantu bataabwa enkeera company ndala nemerukawo nayo nebbaza ebbi endala nemerukawo eyo nebbaza ebbi endala nemerukawo license bazijjawa wano waliwo company egi gye neekakasa etwala abantu e Bulaaya ne bafunira emirimu bagita AIDS company yokka kuba tewali mwana yali agendedde mu AIDS company acomplaininga tewali mwana yali agendedde mu AIDS company atalina ssente buli mwana adda n'essente ze nazisanga nga ne family si yekute ku ssente ye naye abaana bi company bimerukawo ne babba abantu ne mutunula butunuzi ne bajja ku mikutu nga beekubira emiranga abaana balumiriza kwonna amagavumenti wate mubayamba ayogerako mbu nja kuloga nja kutagwe nja kukola bwenti gavumenti eneyamba ddi bannansi baayo mulimirira ddikko ne bannansi gavumenti yaani who's Mr. Government who's government era is supposed to kola ki waliwo obuntu obutono nnyo nga ministry esobola obumala nti goba abaana b'abantu tunda amayumba gonna kino kisasula company sasula sente abana balina receipts balina buli kintu omuntu abba munna Uganda kati nga talina na waswalira omuntu abba munna Uganda nga talina oba company nga MTN esobola okuvanira bulanga abantu bayo buli lunaku mwegendereza bafere bakubira abantu ne weti mwegendereza other company only company buli kaseera bere kuterako notice mwegendereza babbi abafere abasi ntoga bapiniyo simanyi pini jikweke tokyusa pini boti other company nga MTN erumirwa ba customer fire customer. What about a government? Ne babba abantu nga tewali ministry yenyenye nga babba abantu nga tewali na manyi ministry mwagwa bwe mutu ko basala ko musala bade bwe gwanga esente zisalibwa ezo zote ziliko kwa soni maka zino gendayo naye mukuva wano okusimbula wano nibaberanga babatunza na amabere no fefe nyini wetutalwa ne kwogera bintu bitufu mu butufu byabo tetugenda ganyuma mu nsi yaffe ne betukoze bigenda kutuyita mu ngalo kyovala bosanga omuntu ali MP nga achopoka osanga yali lawyer nga achopoka osanga yasoma nga ali doctor nga achopoka lwaki teyafuna guidance from government. Kusente ze tulina zababa kubana Uganda tewali na nsonga ate tagobo yambi bwa Bulaaya
njaga otandiko balemu mu mwaka company zibba abana b'abantu eno nemerukawo neggalawo eri nemerukawo neggalawo kokuna ate nabeera omuntu omu nga yeetolola bw'ati oyo yayita promoter akola company nnya oyo temanyi kibonyabonya musajja oyo yavuddeko n'okusiba kwa David Komwe ebikoni mu bimulondoola yaggulawo company nnya mu mwaka gumu wano nga wajjawo milioni 3 nga waggalawo ngadduka ne passport na biki tebimukwatako ebyokulumirirwa abantu ng'akola endala nga gitomerinye ddala nga wabbawo emyezi 8 nga waggalawo nga waggalawo ng'agende wala nga nawabbawo zabbawo nga nawe waggalawo temumanyi na kibonyabonya musajja oyo mwenna temanyi kyamusuula ddalu tayiddamu kuba na mirembe okuluka lwensi mumanya kimutawanya maziga g'abantu naye amaziga g'abantu galiko maddera gali kaladi galina kala nga gavumenti ovuddeyo ntandika okulwanirira abantu abantu abamu balina amaanyi mangi nnyo wano nosanga omuntu n'agamba nti mukazi we yagambye mbu omusajja bamuwadde sente mupidde mu kakadde atunze enkoko mbwe enkoko zindeekaanira mbwe enkoko zimuleka tayagala nkoko mulekane bamutwale luze bamusibe ne basiba omusajja myaka 8 lwa nkoko ze nga ne gavumenti yamuwadde akakadde ne musirika abantu bababbyeko ebyapa byabwe teryayamba abantu babajjeko ettaka erabwe tewali ayamba buli agenda mu minisitule asinga ssente yabeera omutuufu ttaka lirimba nene bokka tewali ataasa abantu bati tebaatemu ensi yaabwe abantu beetamiddwa ensi nga tebalina na nsonga nnyingi lwaki beetamwa ebintu ebimu bitakyukemu tebajja tugenda ganyula mu Uganda n'ayina sente n'atalina tugenda kubeera kyekimu nze babuulira bwe tuba tuwangalira mu bantu abalina obusungu n'ennaku n'obulumi kati nga bwe batidde abaana mbu bayiddemu okuba n'essanyu ku nsi nga basazasaza abaana b'abantu bato akasomero kennyini kajja wa layisinsi kagifuna katya mukugifuna babeera batanga tabana na sikaali ku mulyango ku geeti bwaba muyina omusajja ayiseewo ate n'ebiso. That is my questions. Omusajja yayiseewo n'ebiso buli akeera ku makya yakola simanyi dekeya abulwa emmere yakola dekeya batuma ebintu abo abantu basala bintu simanyi mwana mweta n'amagi simanyi amagi 8 enkoko 4 simanyi emmere sabuni anaba simanyi nayoza simanyi bajja wala yisinse zikolakola obuntu kwa kati mbaraba bangi oziba wabasaanidde oba ina bannaabwe abakolayo abaziba wa bali qualified okuba n'abaana bali qualified okuba n'abaana ungamba otanto oyina abaana abo babasazesaze nga basomesa baliwa kale ababalabirira babaddewa abaana 14 ne basala asooka owokubira owokusatu owokuna nga muliwa ku gati yayiseewo atya bunafu bwanna bakyo bobabeza n'abaana b'abantu nga temwe mwina bikampani ebibaweereza ssente Bulaaya mu bazungu. That is rubbish. Total nonsense. Total nonsense. Biya biki ogenda kunnyonnyola ne banyonnyola buyabuya. Tetuganya abantu abasinga baavu. Lwaki baavu? Ebibaleetedde obwavu kwe kubanga tebayambiddwa. Sekta zino bayamba tezibayambye. Muze yagaba sente za PDM. Abantu balonda mu baganda babwe ne ba families bagaba sente z'emyoga. Waliwo omukazi omu yakwata sente z'emyoga zonna omu nazikola mu ka TV Masaka tekatuuka na mu Nnyendo. Zonna yazikwata kirindibwa ati teyagaba ko wadde omutwalo.
nazikola maka TV tekatuka na munyendo newe wakata kala batakawulira tewali ya musiba kubanga mukujju mu bibi hato mwana we yali tugenda kutambulya mu obulamu paka di tugenda kubera mu obulamu mpaka di omune bamubba akalulu nga nalubawa nga nensi yonna eraba nga nayonka alaba ne tuswala n'abalamuzi ne babaswaliramu kuba omulamuzi kyakola kiswaza abalamuzi bonna omulamuzi omu kintu kyakola kiswaza gundi yaba justice oyimidde mu public n'ogamba iwe judge n'ogamba nti bwe nsanga box emu nga menye sigenda kuddamu kubala bululu noli count n'osanga box 9 n'osanga ensale wansi still n'osigala ngogera even ku Saturday and Sunday n'okola real mu mateeka ga judgment kiri luddayo nga bajjaji bakola ku Saturday ne ku Sunday real which government omuntu agenda kulopa wa omuntu agenda gambani ne mu supporting ne mu backing ne mu gazetting omuntu oyo munsi kyeyo even Saturday and Sunday mulamuzi nabera out ngakola. Oh my God, what is this chichenyu abantu bacha nekintu kikulabisa ekitono nnyo okireka ne kikulabisa kyosobola okusotinga nosoza institute y'abalamuzi yonna kubanga mize migati abantu bali wano bebuza lwaki abantu battingana abantu bakyawaaba omuntu agenda ku police gwa wabidde batuze mwana wo bamubesendeze namugoberera ku mugongo abatanatuuka na waka ngona muli ku mugongo bwazo okulopa